Galabi mugobi. Gulu yakedde kusiba tayiro ekawungezi ne ziyika ne muleka. Leero akedde kuzisiba. Kati mbadde enzigala ekinabiro bwe ne zingoberera. Akozesa biki? Alina ekiveera kyo kiyawo tekitegeerekeka oba mulimu ki? Abantu bakyabikozesa basibisa Arapex Style Adhesive tiles ne zinywera. Arapex Style Adhesive takyaliko kubaganya birowoozo. Buli ayagala okunyweza tiles ku kisenge oba wantu wonna gwakozesa ne UNBS yakonamu dastamp ng'omutindo kyekyo akolebwa Zident Tile Center ku noti 753 noti 65 28. Gonza musindika ya sente eri abagalwa abo mu nyaffe Uganda ng'okwesa enkola ya tap send enkola eno nnungi ate nga yeesigika. Kati genda mu simu yo odownloadinge app ya tap send TAP olwono nawe weeyunge ku mpeereza ennungi mu kusindikira abagalwa abo. Kozesa promo code Kasuku nga toyawuddeemu. Abali mu UK ojja kufuna pound 10, Europe ojja kufuna euros 10, USA ojja kufuna dollars 10, Canada ojja kufuna dollars 10. Ate nga kino kisinzira mu nsi mw'obaoli. Kati gwe abadde atawaanyizibwa mu kusindika ensimbi eri abagalwa abo. Okumanya ebisingako okufuna app ya tap send ebifudde byangu nga tukusindikira abagalwa baffe ensimbi mu bwangu ddala. Shukra Herbal Solutions Katwe faba akubuka mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga tukozesa eddagala ery'obutonde. Tukuwa eddagala erisembeza amagi gwatazaala. Tulina eddagala lya 3-in-1 muwoomya supu taiti n'akabugumu. Tulina eddagala lya kabootongo ne syphilis nga bino tubijjanjaba ne biwonera ddala. Tulina ka tube cleanser nga kano kayoza enseke. Tulina ka water syrup nga kano kasumulula taapu. Ate nga abakyala twabaleetedde ka taiti piuzi ezijjanjaba infections ez'enjawulo nga naawe omwami ayagala okulwa mu kisaawe twakukoledde ka jab ointment. Tulina slimming pills nga namwe abenyooma mu size tukuweera ddala eyo size gye weetaaga. Ate nga naawe omukyala ataweebwa twakukoledde kabuweebwa akakugulirawo emikisa. Tulina ne ka return oil akakomyawo omuntu wo. Kubira aba Shukra Herbal Solutions Katwe ku nooti 751-84-43-14 beba Shukra Herbal Solutions Katwe. Daniela ekiseera kituuse ogambe kamiliyoni nti nakuvaako nina omusajja omulala naye okwegobako nsobola kusosonkereza bwenti ne kamiliyoni twagala tukugambe ne bw'onookola buli ssente nga bw'ogiddusa Amerika ojja kuyimba ensi eno ojja kubuukira ku bife ojja kukola ebivulu mu Mbaasa Kongo Kenya nga ssente woozifuna woozidduse omukazi kamiliyoni tosobola longo distance laavu ye time osalewo oti Daniela yakuleka obodde mu Amerika. Ebintu byonna Daniela byali mu kolososonkereza maama ono muswaza kabonera akalaga nti yafuna ddo omusajja amweggala mu Amerika naye ayagala kwegobako mu maki mu magezi kiriza ove ku mukazi oba yakunywesa biki kubanga ne sente tozitereseewo wano olwakusasudde ez'ekivulu n'oterenda watute mu Amerika n'omuwa enkya n'avuma maama we bannange pulosi ku ssente kamiliyoni ze wafunye okuva ku big events maama we wamuwaddeko mmeka kamiliyoni toyina mukazi watuze wamuwaddeko bivumo byafuna kati ebivumo abifunamu ki palasa awulira atya ye ng'atudde ni alaba Daniela byawandiika oba wizo wamufule abalenzi bonna newankubadde gwe kamiliyoni omukazi akulemye ofuga akulemye kubanga bakkomba mbigere totuula ewaka totuula yonna gatuulako awaka n'ogaana Bobi Wine ndowooza omulaba bebe kuula omulaba naye otatuulako wakamu omukazi n'akuleka kati kiriza okwana omukazi omulala sigwe okaddiye tonnakaddiwe you can get married again naye weesibye ku mukazi oyo yava mu kigo tamanyi bazadde we baswagolinga mu gyekyenda naye mwana wa mu kigo bamuwa buwiifunsi lya ekigo kiryawo naye yavaayo omunaddiini eyakulira mu bantu n'agenda apala ne yeeyingiza mu famire y'amayanja tamuyise kati oli ku mukazi ataakuyita ataalabanga ojja ataamanya nti ojja gwe baamuleetera obuleetezi gw'oliko gw'owandiikako bw'otyo my sister Daniela yasooka n'avaayo ku nsonga zaawizo ne tumuwagira nange nennyini ne ŋŋamba Daniela speak out my lady speak out ate ogenze mu America human rights ekitegeerya is but waliwo ekintu ekigenze kirabika ku Daniela ekisusse ekiyinza osukka waayina okukoma abantu bonna kambabuulire mu nsi yonna toyisanga mukazi ayagala Nyazaala era waliwo n'olugero olugamba nti okusanga Nyazaala osanga amalaalo kakati bantu bangi abajja okuwagira Daniela kuba nabo tebaagala banyazaala baabwe but naye twebuuze olowooza kigenda kutwala bbanga ki ng'ofuuse Nyazaala kuba ndaba abamakasi tava ku kiwala kya Desire ekitegeeza ssaawa yonna ojja fuuka Nyazaala naye olowooza kiwala kya Desire kinaakwagala gwadde nga yeggwozaala abamakasi
kisoboka obutakwagala. To yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero nne mukyala Bwanika. Abantu abasinga muyita mukyala Kalibala, Kalibala taata we. Naye tetweri wala nnyo. Olunaku olwaleero nne mukyala Bwanika. Nga mbadde mugamba abasinga muyita mukyala Kalibala naye simusiye mukyala Kalibala. Kalibala taata we Bwanika ye. Mwami Bwanika ye mwami wange. Soko obuuze ku bantu abatulana. Nange muli mutya ba sweethearts. Mwe bali kulabika bulungi naddala gwo omukyala yeefaako atalinda mwami kufaako. Mwe bali kulabika bulungi. Mwe bali kwebeereramu. Omanyika bintu yakwebeeramu Kasuku. Tajja kudawo olina omwami akusibisa envi, agulira akazigo, agulire buli kimu. Naye alina waakoma. Ate bulwakuba ng'oshanana. Bw'omusabye obw'olumu ayangozikuwa. Kubanga abala awo ezigenda. Yes, abakyala mwembi abuuzizaako. Abakyala mu embracing ennyo ekintu ky'okwerabirira. Emirundi mingi mubuuza nnyo Ruth okola ki okulabika obulungi naye the sacrifices temwagala ziteekamu. Oli ne bakugamba nywa amazzi toyagala nywa amazzi. Ate nga sigamba nti ogenda kugula mazzi osobola ogafumba awaka n'oganywa. Era ng'onywa amazzi kyemanyiize kase n'okyemanyiiza omubiri gujja kukubanja gwokka ng'owulira kunywa amazzi. Naye mwekatantira ebintu ebitana. Waliwo kati ate ab'eyerusa abo baŋŋambireko nabo. Bagenda mukona buli mumanyi buli muntu alina kyayagala. Life is what you make it. Kati kyogala Ruth gwe naawe owagira okweyerusa. Sigambe nti nkuwagira naye buli muntu muwe respect. It is okay, but I mean we need to explore the dangers. Eziri mu kweyerusa ng'omukyala gwe fortunately oli mweru. Naddala abakozesa products eziri fake ezalayisinga nga weetabulira. Mwana akaziga akatabule kakola bubi. Otunya omuntu bambi nga yenna olaba akyuse ne kala afusemu lupapo oluzze wano. Skin ewa ogitaddemu obuzibu bungi. Ate bangamba bweyerusa bwe bikuggwako oddugana okusinga bwe wali mu original. Oyisa n'original giyisa. Fulufiganya nnyolo okweyerusa natya. Naye Brenda's Beauty World weeri okubeera ng'ekukomyawo ku Nacho. Brenda's Beauty World. Brenda mukisa mugaga nkubuuzizaako nnyo ogamba otya ku makya g'olunaku olwaleero. Now ali ku mabirizi by the way. Kamuyiseeko Brenda muntu wange kansomeko muntu waffe kyalo oyo talina buzibu. 0701 100246 ye 0701 100246 Nacho products kusigala ku Nacho kalayo n'abaali beeyerusa okuddayo ku Nacho ye Brenda's Beauty World. Now leero Ruth Mulese tugenda kwogera ku Nyazaala. Yes. Omukyala kuzaalira omwami ne n'omuwala mukamwana. There is a discussion people are not having so much. Erotatingira nnyo ku family y'omusajja but in particular Nyazaala. Ruth wachi waliwo obukuubagano mu families ate nnaku zino kyeyongedde nnyo. Luli twalowoozanga nti olwokuba families alinga traditional nuclear maybe then, but even with the extended even now with nuclear families omuntu yenna akyalina maama we nga mulamu. Abawala bagamba bannaayo ababitandikawo bwe babyonoona kubanga gigalonda ekigamba mbu okusanga Nazaala osanga amalaalo kyesikkaanya nakyo. Ababitandikawo bwe babyonoona bannazaala bedda baali kugamba abali konk abasookerawo ddala ti Nazaala balirangana mu Gomasi. Nazaala yasigalanga waka. Nazaala teyakolanga. Ekitiba Nazaala b'ennaku zino omusanga yesozi n'akasuuti omusanga naye hasula anoonya akasente okitegeera. So tebakyalinga abalonda Banazaala b'ennaku zino babuguzumiddwako. Abedda balinga tebasomye bambi. Taliko okuzaala emyaka 15 ali awo ali waka kufumba kulya kuzaala kyekiriwo ekyo kyokka. Naye ng'obukubagano tebwali badde olwakuba kati abaana abawala bakikwata bukusu ti Nazaala abatakwagala
ate nga kiva nekuffe abakyala bazadde abaana bano abawala omugala mwana wange genda ofune naye manya Nazaala si mwangu olwokuba gwe wakiyitamu n'okiteeka ne mu mwana kati omwana agenda okuyingira mu maka gano ayingidde mu maka gakasuku ajja akirina Nazaala atanjagala n'atandikirawo naye n'atamwagala naye n'amwambala olusanga ne Nazaala yabadde mulungi kasuku oli we Nazaala abalungi ng'akwagala nga bw'oli n'obeera olubuto n'oyoya n'abinoonya n'oza n'akunyiga n'abaana n'abalera ng'ate ne mutabani we bwakunyiiza amukangavula naga lekeraawo najjawo muka mwana mmanyi ng'ono na Nazaala yakulanira entalo n'oyitaako wana Nazaala n'akakuba naga nedda nze mmanyi Ruth oyo museeyo saagala anti awo ke kajanja k'abanyazaala agoba omuwala atya gw'ataaleeta because Ruth amulaze nti amutegedde nti Nazaala ate Ruth bw'oba oyingira mu fubo totwala n'omukyala nti Nazaala mutwale nga maama asobya muntu bona omwagala najja tifiringa nti omwagala agenda kwambala tikasuka ajja kujja azunga n'akola mugambe tondeetera nze tontabula oli ye mwana wange gwe mmanyi tondeetera sigazeyo obuntu bwo ola nti ozimbye ejje naye kasita omulaga omutima omubi yatenga n'okupika kasuku naawe tufunayo ko ku baana eri tufunayo ku baana og'olulyo ono omuwala simutegeera byakola sibitegeera ye Nazaala ajja kuba bw'atyo because omulazeko omutima omubi ajja kulwana ajja kufaita paka lwakujja mu makaaga ate abajja okujjamu kubanga oli omwana yamuzaala nga tetunagenda nnyo nga tunayogerayo nnyo na Nyazaala olina akantu k'oyogeddeko awo ne kanzijukira juzi we had a discussion about the boy child obsession y'abakazi n'okuzaala omulenzi evaawa omusajja omukazi lwozaala abaana balowoola bagozadde babo because kimanyi nti omulenzi ye musika ate n'omusajja ono alina kabaabulamu ng'alaba nti tannafuna mwana mulenzi era olaba nti emirimu gyonna gy'akola asika nnyo okuteekamu omuwala naye ak'omulenzi kali kaba kamuluma mu ngeri ey'enjawulo kati omusajja waliwo abasamba emipiira asamba omupiira alaba omupiira avuga emmotoka ayagala okukolako awazanyeko ne video game n'omwana kyatajja kukola na muwala kubanga omuwala gwe omukazi oba omuyitalo buli kadde omuyikiriza n'emirimu ng'omwana omuwala so omusajja ono aba so lonely mu maka muno katalinaamu mulenzi oli aba teyeerabamu so buli kifaananyi kijja aba teyeefiiringa newankubadde ayinza obutakikulaga naye era munda mu ye aba akirina. You have 5 girls and 2 boys. Yes. Olusi abaana bobogenzo bakyayira biki olusi mera njagala kugamba naye Ruth oba kisuse naye nenzijukira bano baana balenzi nasabira omwana omulenzi we badde njagala kubuuza at some point did you ever sit down to think Katonda nkwegayiridde empaayo omwana omulenzi were you under that pressure? Yes, I was. Because nalaba nga nzadde nnyo abaana abawala nga ndaba omwami wange talina mwana mulenzi ate nga nze mukyala we okitegeera so sometimes obeera n'ogamba kakati omwana omulenzi aganye okulabika omwami wange ninga amuwaddeyo agenda azaala ebweru newankubadde oyinza okuba n'omwana omulenzi ya still n'azaala ebweru but kiri obeera n'omutima ogugumidde kubanga omwana owuwo yaba akoze eki yaba ali like mu maka ye musika exactly newankubadde kyabadde kirungi kiteekawo nnyo nti ozaala musika wa biki naye nga ayagala oli afe olina engeri gy'oba omutadde abonga amumatizza nti nawe mwami wange nkusasudde ojja kitundira abakyala bonna abazadde abaana abalenzi bokka tawana ka pressure oba azadde omu abatamuzadde just aba ayagala bwagazi omwana wakusiba nviiri kuddako awo bazanyemuko mukyala n'omwana naye omusajja aba talina mwana mulenzi waka naye kennyini ne wabeewaabwe bamugamba nawe noonya omusika fulumako webwera ozaale ku baana abalenzi bamu ebyo kapesha kabaawo eno ayinza okutaka feeling ye ng'omuntu naye emabega eno katandika okujja maama we mwana wange bw'oviramu awo ani gwe nsigazza agenda okugaziya ekika kiba kigenze exactly so maama Nazaala atandika omusawo ka pressure nze nalabeka waabawala mukyala waffe tumwagala naye kakati omanyi tambulako ewabweru w'ekikomera awo waliyo abantu nga ye waabawala is it possible like nti oyo ye azaala bawala bokka talizaala balenzi? Because I've had those discussions, people saying oyo waabawala ninayo muganda wange ye azaala balenzi bokka banoonyeza omuwala ne banoonya omuwala ne banoonya omuwala omuwala aganye okuzaala kiva ku musajja omusajja kyompa kyentereka kubanga nze na xx wena xy so olilizinga x nga nzaala muwala olilizinga y nga nzaala omulenzi kakiyinza okuba nga buli lwota ka x ke kakusooka wabweru naye olwokuba abasajja tebakiteeka ku mukazi nti omukazi wange azaala bawala bangi bavudde n'awaka bangi bazadde abawala awaka n'afuma ne bweyo n'azaala abawala
nakiri kugwa omusajja naye ate bagamba mbona ate nayo na musajja gwe okola susu n'otofuwamu ozaala bawala obeerogera kuzaala bawala yesayini gyotegeerako nti kati wano ndi w'abawala bambi teri muntu alina kuzaala abaana bawala bokka kubanga omusajja olina okukyusa olina x ne y so bw'okyusa n'oweza x ndeeta muwala nze kyompa kyengattako bwempa y nga ndeeta mulenzi so kiri kumwe abasajja mukijje ku bakazi nina eyo omuwala mukwano gwange akaaba n'okkaaba alina bawala bokka kati so I was asking her one time like what is the fuss with you giving birth to a boy like you have 4 girls already I mean you even people don't have children why are you crying because anyway nawe oyagala ne experience ogifune nze nasobola okuzaala omwana omulenzi bana era nemina okucleaninga lwasooka okukola pupu tukawupama bu wa black abawa bulaka nyonyonyonyo kati ngeno kulaba kapamye nsemu daipa ikona kesabe kona ebigundi sibira banga ebigundi bya semanenge nanga atobye yenajjudde usiwe buli obubiri ne onkwata siga kano banaye nga binta buseko sote omwana omuwala ye mwangu okola bukozi bwoti nga ya tukudde ne kati omulenzi onokudde eno ate nokolenga round about ne mbe ku round about atosiga ngabo hayiwe nabutabutana kakalanga ezo nzisize the first 2 days nabona ate nga njagala ncheku twali mu ddwaliro ye bannange sikiwanti balinneerabira kasuko olunaku olwo sirwerabira mu mutwe gwange muvuga buvuzi buli kati onakera kupatiranga nti namwana mulenzi I was so happy nga sikikkiriza nabikadde ndikwa kandaipa ningizayo tekabanga akagondi kakyuse nkafukako omuwala olina okakwatako wenempulanga keko wagange essanyu wala wanali muyonsa nekayimira bwe kati nenga kiki kino nga sikirabangako omwana yakubirawo saluti awo ng'ayonka otegeera nti mulamu ye tebamuteekako tayiri emmere togisembeza kumpi waali ng'olya akacu mu mmere n'afuka aba atumbiiza kati ekyo nakyo nkimanyi naye lulina lisikirina nga mpulira kiwulire kati omukwano gwa akabambi yeetaga experience agiyitemu ne bbaawe awula nga babinyumya era naye ajja kwagala obbirabako kati ate awo waakolera ki waafulumira n'agenda n'afuna omukazi omulala naye natakima nti bbaawe yazaala abawala katonda n'akuvaamu ate wabweru ne bazaala omulenzi awo famire eba teyiise ayinza obutayikanga omwami ayagala mukyala we naye ate oli azadde omulenzi ayinza okukola akajanja omwana bannange omwana ali wano akuyo yagamba ddadi aliwa ddadi bamayize simanyi ngono osanga omusiko omwana omusanga tabuna omutimba ku Facebook n'omusanga eyo bannange kyana kyamalayo kasuko kino ye bannaye Ruth ejemize gy'abantu okuteeka abantu baabwe ku Facebook gyavaawa ze sikitegeera omuntu ogenda okulaba omwana bamutadde ku Facebook n'omugamba mukwana ani yakukkiriza otteeka omwana ku Facebook nga wabbali omukyala webbali ne baaba weewaka owewaka tekyali badde kibi bwabanga ddala naye kati waliwo okuba kati kankubuulire kati oli mwannyinaze onaye akawala ebbali okazadde omwana kati ate ngeno okulaba nkamutimbye kubanga abamu bamanyi okukuta nga tayagala kutimba kamutimbye ogenda okola kyana kyamalayo kasuku bannange kimufaana n'ebigambo kugabula kiba kikaba ku supiri nomanya kyana kyakasuku nogamba kati ogenda okola bamutaddeyo ate bajjukira abakugoberera naye bamugoberera kati akiteekayo ayagala kukutegeeza nti omwana ono wuwo naye there is something okay I don't know I'm a man maybe at some point I will experience it I don't know but I need to pick anekati gwali tukikubeerangako I need to pick my mind on kumukyala when you find out mbawa azadde eweeru that whole experience kibaala kitya because there is women nti bamugambye omusajjawo yazadde ebweru omwana ne bamuleeta obufumbo ne busigala nga bugenda mu maaso kati I need to understand like real life stories so many people are failings of coping n'okulaba nti bba wange alinayo omuwala gwakwana n'okwata wansi ne waggulu naye kati kubamu akafaananyi nga bakuleetedde omwana ate nga gwazali tomulina azadde omulenzi awaka olina bawala omanyi kibaawugwe tekiriko ekyo nti ono omuntu yakiyitamu buli mukazi kimubeera mu bwongo nga kimutambulamu buli mukazi tebakulya ekinusu obwongo abanagamba nange bba wange nebanetera omuntu banange oba mbeera ntya
kiba kyeka buli mukazi abeerawo ng'essawa yonna akisuubira kuba ffe babeereyo abantu ne balayira nze kasi tozaala ebweru wenkuleka aba akulimba buli mukazi aba akisuubira kanti kankubulire kasuku kyobola baawa wabatanaba kufa tosobola kukyewala ekyo oba olina okuba nga obwongo buli awo naye olwokuba nti olina okuteekawo kali akatiisa kali okugira omugambe nti owaki kasi tozungazunga ngenda naye nga ekituufu kiri nti abakyala bali badde beebeera mugoke nnyini weefaako nolema kubeera shocked ng'omwana akikubyewaabo nekibula mu bwongo bono ngati wange nowange si malayika ayinza okera ku makya ng'akikoze ekitegeera naye nga olina omukangamu nomugamba nze kozaala boosi nze sisobola bibeerako ebyo nga ŋŋenda naye ate waliwo abakazi abasaba abaana kasuku yazadde omwana muleeti nga lwaki akikola ekyo oleme kubanga ozungazungodde eri naye gudi si bwe yakola Irene yennyini kikuluga yennyini Irene Namatovu yali mukyala wa Goni waliwo omuyimbi eyaŋŋamba one of those two waliwo eyaŋŋamba nti mukyala we yamugamba abaana bonna baleete wano saagala kuwulira kuzunga nti twatutte fees eri abaana bonna tubaagala wano bonna mbalabiririre wano omukyala aba mmekete naye nze kasuku nkubuulire esobola nti leeta abaana bonna wano buli mbuzi ku nkondo yaayo ate lwaki buli mwana ati munaye wamuzaalira mu nnyumba muno anti babeera baana ba musajja ate eno nnyumba yakika ya musajja yange naye nedda ekyo ekintu kyoyagala ovuga kikyamu nnyo Ruthi omwana azadde omusajja akedde ku makya azimbye ennyumba ye gwakuleesa obeeremu n'abaana azimbye ennyumba yaffe eyiye n'abaana be omwami n'omukyala n'abaana kati aleesa abaana be bakulire ewaabwe kyokuleta kiri different ono abasabayo bwaba abaleesi that is okay anti abasabeyo bajje nze bw'oba obaleesi that is okay naye bw'ogamba unze tolina kajanja k'abaana bonna bajje wano ntya baleete ntya era ne bona obaleeta ng'oli bakyeyagala era ajja kuddamu azaaleyo n'omulala era naye ng'oleeta naye buli mbuzi ku nkondo yaayo kyoyogedde nakyo kituufu buli mbuzi ku nkondo yaayo nina famire gye mmanyi omusajja yazaala abaana nga mukaaga ebweru kubanga nti akimanyi ate omukazi wewaka alina basatu bokka naye ng'omukazi yakanda kimu leeta naye ng'ate ekyewuunyisa omukazi ono yakola yasasula ne fiizi z'abano bonna kitegeeza oyinza okuba nga last born wall let me say hezron alinga 7 kati bazaddeyo akapya myaka 2 kireeta nze nebakokodde otulo nebakakodde wakati hezron newaba alwadde omugamba naye genda ofuna juice mu fridge onywe genda ogire guni okole bwoti kikyowulira genda kale okole susu kano kajja kwakakaaba bukaabi eyona stress njetikeze Ruth Kalibala Bwanika naye waba mwami wange atulinaga Ruth nkubuulire nkooye omukyala namazeeko emirembe naye nakola ensobi ne mumuzaalamu naye nkooye badde nsaba abaana baleete tubeere wano nga baleeta naye nakola ensobi ne mumuzaalamu ebansobi etya mwogera ebyo gwesawo n'okola ensobi ng'omutokota n'okola ensobi ng'omugyamu blouse n'okola ensobi ng'omugyamu sikati waliwo ebyana ebimu byotunuulira n'ogamba kino ekyana eba nsobi eventuale kibeera kikozesezza ensobi ebyana byetega Ruthi ekyana n'okitunuulira n'ogamba mukyala naamunnyonnyola kati wakozesa ensobi bw'oba nti yogeragera mu nsobi yambala obupiira tebabuseera But you see the challenge with married people. Engeri gye mbeera nti mwekuba hedda. Engeri gye mbeera nti mwekuba hedda kati eri obeera oyagala kgenda kaweweevu. Okudda ku bupiira obeera togenda nnyumirwa. Naye nga nina wakati osooka okozesera obupiira okimanyi? Nga muli bafumbo ng'obupiira mukozesa bwaki? Waliwo ennaku ezo ezibeera awo nga toyagala kuzaala n'omugamba bbe byomanyi sooka kagire tugire kaliwa n'akaleeta eyo period eno muyitamu mu mbeera eyo. Ekitega tebiruma n'akateekako n'emufuma babikozesa kwekuuma family planning ekitegedde naye nga nze okusaba mbu abaana baleete buli mbuzi ate amu babeera balowooza nti kati abaana be banajja wano tuba tutaayiza ate n'okusobola okuba nti azungazunga agenda eri era omutima gwa tegukyuse mulinde gukyuke yekka ataneko bajjayo batabuke bokka abaleete that is different okitegeera naye akakajanja mbu baleete bonna bakunga baleete era agenda bakimayo okubaleeta yali yakuweebuuzaako lwaki obasokoolayo baleke awo walinga n'akajanja omukazi okutandika okukulinnyirira ajja okulaba ku baana be
naye wano abanga omwami yateekawo olukonko tebajja kujja bikomye bw'aba ayagala okucommunicatinga n'abaana ayite mu bbaawe asobola okuba ng'ayogera nabo. Anyway, nga tuzeeyo wali ku Banyazaala ne Bagundi. The discussion continues. Osobola okubeera nga otuwa your thoughts for the different issues. Mothers-in-laws bali ku collision course. Most of them feel waliwo embaga gye naliko over the weekend nga baweze emyaka 2 mu bufumbo. Nyazaala ng'agamba nti nze ninawe natuuka nenjagala ogamba muwala wange nga ndaba omusajja agenda omuwasa ono tuli ku mikolo wali nga ndaba wait nafu andi omusajja akasente alabika talina n'embaga gye baakola yali yakinako kati ena anniversary ate yabadde ey'amaanyi kati ng'agamba bannaye njagala kumwebaza mwebale labirira muwala wange mwebale kukola sente biki. So there is those other mothers-in-law that push it. Yes. N'atuuka n'aga nti akakawala family gye kavaamu sigitegeera kalabika katya bwe katyo newogezaako okwegonza otya Nyazaala nga takwagadde asobola okwagala but people change. Now I believe in change. Abantu bakyuka n'abaami baffe omufuna muzibu nnyo nga tayagala mateeka ayitamu buyisi naye gwe gy'okoma okusiriwala kasuka okusiriwala kikukyusa ebintu bingi gwefuuka omusiru naye atogenda kubeera mugezi mu maaso osiriwala omuntu n'akulaga nti ye tomubuuza gy'alaga lekera omubuuza ati omubuuza gw'ataabuza naye agenda kutandika okulaba nga bulambi lwakoma awulira nga ekisa kimukwata ng'akubuulira agamba Ruth enkyangenda wano wati nga tomubuuziza kati nawano Nazaala ajja kugaana okwagala olaba abantu bataagalirjawo ojje agabe akana akale kaka amaaso gakali mu ngalo oyo omwana mutabani wange alamubeerako yekka muwala wange omuwala mulungi nnyo mutabani wange tajja mumusobola ekyo tekikuwalanya kati gwe mulage nti kyakusuubira si kyomuli gwe beera the nice girl ono tomulabanga Nazaala mufuule maama wo biwali badde byonna weeyisa ne maama wo bimwagalize mwebuuzeeko kati nga birthdays ezo nti Isaac birthday ya wiiki ejja mami oza tumukolereyo ki mami naku zinabadde stressed nnyo omuteeke mu bulamu bwa mutabani we waliwo byatakyazmanyi ebiseera nga takyabitegeera because Isaac akuze naye kati buli lwotandika omukubira akasimu mami Isaac ali stressed bambi waliwo wadde n'olabanga mubutuufu ali mu mbeera mbadde nsa mukubira ekasimu mami oyogerekoko naye oba mami tujjako ewo tukukyalirekoko asobola okuteega nti waliwo abantu abamwagala mami omuinvolvinga ajja kuwulira nga naye afuuse part of you naye buli omusidelininga agamba omwana wange namwekuliza omwana wange mukuliza mu nnaku omwana wange mutaddemu kino ye mulenzi eka gwe nnina omusabira nga alitwala omwana naye atandika okukola yankolera kino yanjiriza kino mumwalaze namuntwalako naye buli omulaga nti mwali mu picture naye akuwekola ki atandika okwenyumirizaamu kyeki kyenayogedde luli nti atandika n'okulwa n'entalo zo ti ne waba gw'obadde oyitamu buyisi Isaac testing 1 2 akulemerako akanaako kawase omwana yalimu omulamwa omwana yayinza okututegeera omwana ayinza okuvaamu ekyenjawulo akyuka naye kasita atakwagala n'omugamba sina kyemwagaza zinayagala mutabani we saayagala ye maama nga ggulira and trust me tosobola kusinga maama wo wa musajja kwagala ne bwona okuba sama ne bwoka zino zogala sama roast chicken tosobola maama asigala maama kubanga maama tawanyisibwa ng'osobola ovaawo enkya kubanga era bona ofuna obuzibu ne bubaawo ojja kwagala okuddukira ewa maama naye tekagikawaggalawo dda tokyasobola kuddukirayo naye ate omulenzi tasobola kugaana kudda wa nnyina waliwo abaana abalola nga yakuba na nnyina waliwo abaana bafuna obuzibu okusomozebwa nadde wa nnyina waliwo abaana abala okwebuuza nadde wa nnyina ne waba azadde n'abuuza ku nnyina so katosobola kuteekawo olukonkolo Nazaala muleke oba takwagala gwe mwagale naye ate kati bo Banyazaala towards the girls kuba kati tuba tutadde nnyo embeera ku muwala kati ate Nyazaala ye alina okukwata ekisa afuna ekisa akimanyi nga bwe yazaala omulenzi ono none omwana omuwala baamuzaala naye yeetaaga okwagalwa naye mwana abalenzi bano bajja tubanjule mu bazadde baffe bagamba nsaba kuzaalwa kitegeeza ki oyingidde mweno family ofuuse mwana so abaana bano baagale bombi baagale era abalawo obuzibu batuuze bombi yogera nabo nga gwe maama waali badde okiraba nga baana babo nga bookera ku makyanga ono omwana gw'omuzadde bwali agadde bamuyise nono bwe bomuyisa ate Nazaala bwe onoyagala omwana ono omuwala agenda kwagala kukola ebyewunyo bingi zona omwerabiza maama we gy'amuzaalira ddala ajja kwagala
akwagala n'okusinga mutabani we byakwagala be bantu b'osanga maama alwadde agudde ku budiri nga mukamwana yamulabirira mukamwana yamuwoleza buli kimu yamuwembejja yamuyiyiza ebirungi okitegera olwa mukwano ogwo oguliwo ogwo gubeerawo nga teguvaawo bano beeyisiza bulungi naye buli onoyagala omulaga omutima omubi bambi tegera kufuna mukisa emboozi y'abanyazaala n'abawala ekyali nnene ate olusi nazaala ayinza okufuna akaana akawala kano nga kafunye ebintu byatafunako nga muvubuka nekyo nekikawalanya okimanyi nga ki nga ye bwe yali alina ebbeere nga ttutu abamukwana nga babanga bakikomando kati omutabani alina emmotoka amumotoka kasowodde okitegeera kati ebyo byonna natako okujjukira ebyayita olusi kafaananyeko mujjawe akola kafaananga mujjawe bwe yafaanana okanabuuza waki maama tayagala muwala ensonga ye eryegi naye nze kati omukisa abawala abatulaba gwe muyina nze siina maama yafa ndimulekwa so nze bwongwamu oba ogudde ku kintu kyo toliiko nti nyazaala oba otandikiddewo nate nze njagala nnyo omuntu alina maama we kubanga omanya nti alina gwajja okutyayo mu maaso nze nazaala gwe nsooka okukwata n'ennumba oyo n'enfuka mukwano gwe kati ffe bamulekwa tuba bakyetwala akunyumiza kimu onyumiza ki ebyekisiru olaba maama wange yafa nandekawo ate gwe aba yaguba abanga ekyapa ekiriko enkayana ettaka liriko enkayana gwe kati bw'oli oli ettaka liriko enkayana buli omu agamba wange nze mutwala naye kasita omala okufuna ewa nazaala wali n'osemba enkana bwe nazaala gwe bw'aleta omwana oyo ne bamuleeta ng'afaanana atya ndeka zaayo obuntu bwoze ndeka tontabula na Ruthi awo nga gwosowola Ruthi okanda kuleeta byakabi bupafumu n'omuleetera bushampo n'omuleetera akaoyira akabrenda n'okamuleetera gomesi Christmas oyina nakutuuka n'otwalayo awo ng'omanya naye awo obeera teweeguze nnyo it is okay kikkirizibwa maama abeewamma obeera oliba wakkaki era mbawa buli kimu oleeta eno gomesi simashampo simayani naye oba olumu bakajjajjako nze nange sikaagala ako olina bazadde bo wakitowa bazadde bo mbawa oli ku bazadde bange obafiirako era muzadde wange yanzadde eddenzi naona muzadde omaki kitegeeza okuzaalira omulenzi nga byonna abirina ng'abikola omwebazako bw'olumu waliwo omwana w'omuntu gwolaba nga akoze ebintu oli muwala kandabe ku maama ono ate waliwo ebintu akamu abawala kenjagala bawa katrip tegera birthday ya nazaalawo omukola ebintu byewalikoledde boyfriend wo omusurprising ojja kumbuulira omusurprising nyazaala agambe omwana yankozeeko agakaabe naye nga omanya bakufumayo emyaka emirala ngaeki etejakunyeenya naye banyazaala abamu ffe abamu omanyi bagamba sayidi y'omusajja balinga ngoma evugira eriwo so temwemalaamu ennyo bino Ruthi byagamba ojagenda omalewo obudde bwonna wajjewo omwana ajje byonna abikole tukwerabire ekkumi terikyawomu era abeerayo oyo omu otaba nka omuntu nanoba naavaawo ati nanoba nagenda nazaala n'okuzaala awala waali nera nga bakyamukayanira naawe komawo naye nga azadde nawala nga bamuyita nzadde mukwano gwange bati yava eri nga azadde azalayo abaana baali babiri abawala naavaayo nagenda munnange naye awo bamulamu nga bamutandikako ne nazaala yennyini mwana wange tofaayo komawo bannaye omwana afe agalina okukwasa talina muntu amutegeera ayita bona bayita mubuyisi gwoli omutegeera komawo ofumbe kyokera mwali mutandise n'okuzimba jangu tebeeza nga oli azadde n'okuzaala eri abaana naye amwagala akomeweero omanyi kitegeeza ekyo amakando bawa gasimba yeeri bona bonna bayisemu buyisi okitegeera si buli mmere ensikeko nti ebeewo makasu babawo eba emmere nogiwulira nti lino ssala onenge gyosirikira nontiisa ati mbeera mpuliriza bigambo byo kirimpa omanyi kyano yange eno erabwa nnyo abasajja kati abakyala abamu ababeerako tebafuna bantu babagamba bintu bino ate kati challenge gye tulina ennaku zino nze olaba Ruthi nsanga nnyo abawala abo abatoototo kati engeri gyembeera ennyo mu lwali tunyumya biki omuwala n'atandika okunyumiza ebintu abawala bayingidde relationships nti abeera n'omusajja for a serious relationship at 20 years 21 years oba okitegeera so people boogere abawala omusanga bakola ebintu boogera ebintu naye kati mbadde sifuna nnyo chance kufuna
nti kati gw'obadde mu bufumbo emyaka 10 plus oba okitegeera naye ate ekirungi ky'oyina kiri nti gwate toli rigid ng'abano abakazi abakulu basenga abajja naye fukamira bufukamizi kola bootyo okitegeera so modern woman ali eyo abeera yeetaaga omunnyonnyolamu ate n'ekirala ekikolerera ewange kiyinza obutakola wuwo so tokitekako nnyo n'ogamba nti kiyinza okukajje mukube kisi nga yakayingira olugi biyinza omuta nga tebimukolera sooka omanye patinawo kyekimulumira ekirala kyensibira abaana abawala entanda nga tumbambumba Nyazaala mwagale Nyazaala simu bino abakulaza omutima omubigwe munago omutima omulungi ojja mukyusa bwoba onoonya abantu abalungi sooka obeere omuntu omulungi abalungi bajja kukwegatta kobeere magnet esika abalungi naye bwe onayagala abalungi ate nga gw'oli mubi tebajja kujja but you can't give out what you don't have bwoba olina love gyoba ogaba ejja kujja mpolampola ate maama otandika n'okugamba nti omwami wo kwata yakadde mutwaleko wa maama we tuke tukyalye ku mami Twetale ku mami. Kuke nyina wegenda omukyalireko ko omulabeko. Okitegeera. Omulage nti omukwano gwe limu tabale tumumbako. Singa bagamba oba family y'omusajja oyo ngero kujja ewala. Baleme kujjamize. I don't believe that. I don't believe that. Tekiriyo. Ono bamanyo bategeera. Awo no bamanyo ntanga bakuli wala. Ono bamanyo bategeere. Naye tubamanyira. Okumanya n'okumanyira bintu bibiri byanjawulo bamanye tobamanyira because kati ffe guno omulembe gwaffe abawala basise nnyo abaami okuva ku family sagala nnyo bagenyi wange ffe tubeere eno mu byaffe tunaabasanga ku Christmas yonsobi kati mama w'omwana n'atuulaawo ennaku emukutte kuva January omwana we tamulabako tuli mu May gwe toyagalira ddala bajje omuvubuka olwotuuka n'agamba waayo omukyala tayagala nnyo bantu waka ate mwe mutyo muntu waayo nga lumu funayo buchipusi bumutwalireko kumuguleka KFC musurprising tabiryangako alina mutabani wabireete gwobireese naye gusaba omukamwana ne mu lukiiko oteesa mu lukiiko lwa bbaawo olwa family meeting n'oyimuka n'oteesa otya tebalina kuteesa bale kuyita yoyo gwosanga oli bbaawa nkiri mu meeting yamwe ya family oteesa kinyonyodde bubi wamma kiri bwekiti bonkoonako bootyo nti kinyonyodde bubi ne bagamba naamufuga nanyonyolanga ggwe linda bakuyite tiwadde oteesa otya wamma mukyala kasuku tandika okwogera ate londamu gyolina okwogera tosamaala wewumbewumbe oluusi n'obutateesa oluusi nogamba nti omwami kyagamba kyenjo genda nakyo naye otuula mu meeting oli nayimuka bannange naye lwakuba oluusi abakyala nange mbawa advice bw'ogwa mu banaku bajoogemu waliwo family ezimu nga olina olwanirira abakyala waliwo abakyala ababonaabona lwakugenda mu family ezimu ne zibajooga ng'ewaabwe baavu family engagga kanaye bw'ofuna omukisa baako family gy'ojooga ate tulaba bategera nti oli mugagga baba bakisuubira nti ogenda bajooga batandikirawo balinga abasajja bampi abamanyi nti omusinga obuwanvu akutandikirawo amanya ogenda mu mujooga akufuga n'akutayiza kati naawe ojja mu family ng'oli mugagga baba bakimanyi oli mugagga ogenda kuleeta ejjoogo basurprising obeere mukkakkamu muzibu mukakamu kuteesa kintu kyonna abagabana bakogera bambiyogerako bambi kakati kino so mukyala kasuku yateesa atya mukyala kasuku katubulira ekyokukola waliwo abantu abamu nga beetaaga jjogamu waliwo famire ezimu z'olaba n'omugaa ku nnaku gye muliko obanki oteesa bwotyo bafiiriddwa olwokuba yalina sente omufumu muziike leero bane tinasomezaako na mulumbe nedda bamuziike leero wamugenda okugula emmere bamuziike leero leero naye bana oli kusaidi ya mwami gy'oliko gy'oteesezaako ne balamu bo batandise kati gulaki tolya sanku kati okola kyawe erya ddala otuyamba ki bamuwo temulina ssente otuddaawo naye oluusi bw'ofuna kasente olina okukola ku bintu ebyo abantu n'obajjukiza olina omunyonyola nti mulamu gundi mbadesaba abaana abo batwalo bannaalize obazze naye naye tamuyambe mwita mulamu amwita linnya Gerard naaza ku baana abo mukomewo oli mukuba busonko vaawo naaza abaana bali waliwo famire ezimu nga zeetaaga jjoogamu oluusi kubanga nze nina famire ezemmanyi nga bajooza abakazi olw'obwavu kati omukazi bw'ofunamu kasente eyo ng'oli mugagga naye baayoko famire gy'ojooga ogambe enjooga lwa bakyala abalala abajoogebwa batalina ssente waliwo ebintu bitakyuka nze okusinziira ku culture gye nvaamu mu Buganda
omukyalo osigala oli mukyala olina okwerekeramu ako Ak'omukyala. sezaala waayogera nga nawe oyimuse ng'oteesa senga ayogera senga abbaawo aba naye abasezaalawo nawe oteesezza ayise ekiragiro bw'okijjayo nti ebintu ebyo bye bagamba ffe tetujja bikola wano lwaki nga abakungu basibawo obuugi saawa zino bazze kulya nedda tetujja bba wakati oteesa ebijja ebijja babikyuse babijje wano babizze wali nti lwaki tujjawo mulina sente ezinaabikyusa nze ngenda obikyusa baza meeting z'embaga ng'omukwala mu baage nakuwasa omukyala alina sente ayinza okwefuga omukolo banna. Anyway, the discussion continues on YouTube. Ruth Kalibala Bwanika. She has a YouTube channel. Genda yoji chalireko. You subscribe. Ulabene ku videos zataddeyo nebigenda maaso. Wano tuina kasuku clips. Don't forget to go there and subscribe content. Tuli mu recordinga ajja kuyiko omulundi gumu. Wano subscribe, share. Yeah. Kasuku live. Kati bino byobadde oyogera byonna lwojja omumanya nti olimba omwana ajja kujja katola mutaani wajja kujja ajje ne kazinga ddene beeriti ogambe nti naye omukazi omukulu baati wamugjeewa be batandika be batyo ogenda nanze ekikazi ekinene wakyagazaaki kumba omuwala muto omyaka 21 mutaani wa 25 omuwala andobe bate banyazaala be babeera nozolaabwoli mubeere bulungi mweraba